Kkooti y'e Butambala esindise omusajja ayitibwa Idris Walugembe mu nkomyi ekigo yeebakeyo okutuusa ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja ng'ono avunaaniddwa musango gwa bulyake n'okukozesa obubi woofiisi ye. Idris Walugembe ye ttawuni kiraaka w'e Butambala era nga gye buvuddeko akakiiko akakola ogw'okufuuza abalyake kaasimba amakanda mu bitundu ebya Mpigi, Gomba ne Butambala era ng'olunaku olwaleero abamu ku abo bwe bakwata ne basimbiddwa mu kkooti bw'atyo ne Walugembe ne bamuzingirako. Omulamuzi Hamina Wahabu owa kkooti ente Butambala yasomedde Walugembe emisango. Kyokka Walugembe tatawaanyizza kkooti n'akkiriza emisango egimuvunaaniddwa. Kigambibwa nti Walugembe ne banne wakati w'omwezi ogw'omusanvu ogw'omwaka ogwa 2022 baakozesa bubi ofiisi zaabwe ne babaako abantu be baalyako ensimbi n'abalala ne babawa emirimu nga bakozesa obuyinza bwabwe obw'akakiiko akavunaanyizibwa ku mirimu akamanyiddwa nga District Service Commission. Kyokka nga n'abamu ku baaweebwa emirimu baali tebagigwanidde olw'obuyigirize bwabwe n'ebibakwatako okubanga byali tebituukana n'ebyo ebyabaali balina okuweebwa emirimu egyo. Abalala basooka okukwatibwa ku misango gye gimu kwaliko yinginiya wa disitulikiti y'e Butambala Nayigembe Jessica, Wandera Joseph akulira ebyensimbi, Muwanga Fred omubalirizi w'ebitabo era e Butambala Kosa Kizito Charles ono ye nga ddereeva.